kati tojja kola ki abaana beemazisiza mu masomero ebbanga ddene kituufu kiba affectinga affectinga tukuba twagala tulabe that negative part of it yakasabuni ng'omwana tannakatandika kozi bangi abakakozesa nze kunze ekisinga okuba ekibi ennyo nti okuwasa kwe kuba kuzibu taba na laavu eyaddala ne bwafuna omukazi amwebakako bwebasi buli omukazi abamulabanga kasabbuuni kyekyo naye bisigadde kyakasabbuuni gwegoka ate gebagamba kakendeza ku mani power kikifu kunze kubalala badokita abalala n'abakugu kati kunze nno kijja kitanga bagamba abasinga okakozesa mani power zaabwe zakende tezakende naye talina budde yamanyiza omubiri akasabbuuni ye bwakayisaayisako bwati edakiika ekinene emu kakati obwongo n'omubiri gwetayiminga nti gwo gukolera akaboozi eddakiika mmeka ezo but kyaba alina okukola still kwe kusigala nga omuntu ono wa bulijjo omusajja nga kuba n'amaanyi g'ekisajja si kukozesa ddagala likuwa maanyi ga kisajja ngava yagula biki akasolo k'omusajja kinwa omubiri gukolebwa ebinwa tegerekeka emisuwa gyonna kino kinwa bwe webuuze mirundi emeka gy'olya ku mmere ezimba ebinwa kubanga erinnya lye bw'oliriita nga dditoofu akuwa mangu erinnya lya Katonda ettuufu ate ndyogere wano ebyo byakyamu osobola kinsobola okujja ne bagamba Katonda nzita Katonda ntwala nga tajja kuntwala kati oba Katonda osobola ntuga kati buno obudde omumwa gwegatti naye bw'oyogera liri erinnya ly'ettuufu tewali muzannyo akolerawo watumira bamalayika mu bwangu malayika gundi genda okolewerinnya ettuufu lyogerako yatonda eggulu n'ensi yoyo yenyi ate no Katonda owaffe kamala byonna yani God ani yamutonda oyo ate omutonzi aba atondebwa ono etaata Yesu ebyo nakugamba tonyumyanga mbozi z'abalalu nga nze ku seetwa nakyo ekintu temakerera nga waliwo endagaano ezakolebwawo ezisukka ne mu kakadde emyaka ezimu nga zaggwa zakutula kati nengenda nensooka nsazaamu ezitannaba kutula abantu bajja ne balaamiririzawo nti omwana wa sooda oluli bw'okusimattuka bwati n'amala okutikkirwa walifiira omutego ne bagusimba ssebo ku kikomera kyaki kya yunivasite era mweyagalire eyo baana battu temugenda kuddamu kufa bya jjenjeero nti yabadde yakamala yunivasite ne bamutta oba yafudde ekyo kyawedde endagaano ezo zisazaamu zisazeemu mu bwamu nga bwe nasazaamu eya paapa Africa obutegatta endagaano ya paapa yali ya Africa butaddamu butegatta n'ebirala nze nakuwadde tunuulira emyaka 7 ekigenda obeera mu Africa nabikugamba nze siri musumba ate siri nabbi nze nze Ssaabakaaki nze nakugambye bw'oba oyagala okubeera mu nsi eno ekunyumire kola ebintu ebirungi ku lw'abalala ate baleme nakumanya nti wabibakolera oba babizuule bokka bw'okola ekirungi tomanyisa tomanyisa bukati nakuwaddayo akasente buli omwe agambe nti gundi bano omusumba oyo ajje wano nange nzije wano wasoma kukusolera edda vawumba nabbi babbaali innocence gwe nkugamba gwazabika emipiira mugambe musumba kati tugenda kutonyesa nkuba kale nze ndi wa sitaani naye wa Katonda tugitonyesa oba tulabe amaanyi agatuga asindika Yesu antuge nange nsindika ekituga ekiva mu ttaka kigugumuka bugugumusi bwekiti naye njagala olokoke nkolokoke nkolesi musiruwalire kubanga ebintu byoyamba ensi nedda gwe lokoka obe bulungi nga bw'oyagala singa ogattako obulokole kuba abantu bakusaba nnyo wano olokoke mulokoke mubeere bulungi kuba oyamba ensi ojjanjaba abantu so kabaka kigasa ky'okuyamba ensi n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo nsoke komewo ojja kuyitako lumu egenda va ku nnyanja eyiteko mu kibuga wano so tontwala mu bya bwa Katonda eka
tontwala mbya katonda leka tuddeyo kubiri abasumba bo bagamba tomponinga gwe ngani gwagenda ku kabuyonjo ku katoyi noonya ojjo kunze mumanyire gwetonia ennaye yange ogimanyi kati nze nno ne bwe nebase katonda yanteerawo emisango egiri munamunaana kidi security kati gwe omuntu obeera n'olota ne byetategeera kati ongambe mbu gwe oli protected okusinga saaba kati atuddeko emyoyo ogimanyi gwe omanye ebisiikiriza ebi Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange weewaawo weebale nnyo weebalege okubanga nate otwegasse kuba tubetandise olunaku olwaleero kigenda okusaba ku subscribe nga tovaako otuuka ku nsonga z'obulamu. It's a general cause, so subscribinga commenting ekibuuzo kyo tugenda kuba tukikuddamu ne mu stories eziddako ate munno musharingireko teweyagaliza wekka kitegedde mukwano gwange taba mulala abanze omwana ate nze soda nine Dani akutte kamera ate no expo nga ate tukolagana ate nga feba Alpha Media Production mukuru ebifaananyi tuliga akakensa kwasa ne video ez'emikolo egya buli kika kuba kwate simu nyonyogera noti 770 94426 tubabutoola malusuna ddookoola ate Cambridge somero liri Matugga Kito twalayo omwana mukwana asome abaana abahandolinga mugundi ey'ekitiibwa abaana empisa abazitako nyedde ekisiira amadiini gaabwe n'enzikiriza abaana abayigiza okuba kapiira okuba ebivuga okukola mu bakery ebintu byonna ebigwa mu bakery bingi nnyo so bakubireko olunaku olwaleero tukoze video eno enzingo ziri 17 zeganye zooba mugulansiga eddaza 225 nsanyusa okukulaba se nange neesimye okusanga nga okyali mulamusa otembeeta obutonde nkubadde ng'olina ebikusumbuwa mu bulamu naddala mu by'obulamu sibirina wakakati bagamba oliraano oti ennyanja ate n'otaliira oyagala kunyumizako ku bantu bakakase mu kamera nti oli mulwadde namwe omwana wange andeetera ensawo wali okulukuta eminyira nina omusajja eyo yaŋŋambye nze waliwo obudagala buveeyo simanya mu bawalabu naye mubuuza mu lubuto naye nze baabumpa nenne simanya tewali kyabaawo nangamba kati nze olubuto mala simanya wiiki isige naasibawo ne ku kasente bw'amala ewiiki nga takoze eki ye mu wiiki asobola ogenda manjo omulundi gumu kweki ebiri nze kyabadde eyo bwamuwadde akadagala nga takyatonyeza tto wabula ng'ayiwa buyiiko naye nga si kyabulabe nga kya bulungi kwoza mu mubiri omuntu alina okuba meka mweki sinziira ku ndyayo eri agaana agewana muze ensula n'ewiiko kubanga tekisingako ennyamiza nga muntu kugenda ojja ofuna olunaku oleme genda mu ttooyi naye ogende bugenzi wantu wano nga bwe olabaawo ositame tunuulire obungi
bwakasasira akuvaamu osanga omuntu ng'avaamu kilo za bibi kati n'ogamba ekikuliera alya kilo 2 abantu balya emmere omuntu omu n'alya kilo za kawunga 2 ebyo biba biwuka mpozi mu lubuto osobola kulya nga afa era nabalamba ebimu kubikola eminyira mu mubiri ng'ogyeko sodo no fotokalazi biki emmere kola eminyira mu mubiri ng'ate mingi tonnatubuuza balabi ba expo mwinambala musaako nebaza katonda yatukweka erinnya eryo eriri ettuufu wabula ne tukozesa eryo era bw'osabanga katonda n'atakuwa manya nti tewasabye oyo gw'oteekeddwa kuwa kubanga erinnya lye bw'oliriita nga ddi ettuufu akuwa mangu erinnya lya katonda ettuufu ate ndyogere wano ebyo byakyama osobola kinsobola okujja ne bagamba katonda nzita katonda ntwala nga tajja kuntwala kati oba katonda osobola ntuga kati buno obudde omuma bwegatti naye bw'oyogera liri erinnya ly'ettuufu tewali muzannyo akolerawo watumira bamalayika mu bwangu malayika gundi genda okolewerinnya ettuufu lyogerako yatonda eggulu n'ensi yoyenyi ate no katonda owaffe kamala byonna yani god ani yamutonda oyo ate omutonzi aba atondebwa ono etaata yesu ebyo nakugamba tonyumyanga mbozi z'abalalu nga nze ku seetwa anyway nature city enteekateeka ki ezigenda mu maaso nkuba etandise tulinawo ekaze 17 ezeetaaga tulakita okulima ezivugule tuyiwewo obusa obw'ente eziva ezirya omuddo gwaffe okuva eri eŋŋoma mu balaalo bankuŋŋaanyiza obusa then tukole entegeka okubusomba okubujjayo tubuyiwewo olwo tusimbe olwaliwo nfokasinze nnyo ekazi ne 17 tugenda kufunulira abalina prostate obugundi nga obuseke bwonna obukwatagana ne sisitimu y'omusajja nga buliiriddwa oba nga twewala baleme kuliibwa mwebentageti nze tugenda kusimbawo kasooli alimu bikkalakkala ebyenjawulo oba kasooli oyo mumanyi gumu omunwe nga guliko kkala enjeru eya kitaka eya bbulu kasooli oyo gwe tugenda okukozesa obwoyo obwo ate ne kasooli yennyini nga tubufumbye ne tumunuunamu supu abagamba emmere eddagala teri kuba kufa prostate cancer ni bubi prostate cancer kyeki mu lulimi olwangu ng'olutegeerwa n'omuntu ataagendako kusoma nze muyita kasolodya kasolodya obote kyekyekyanga nga bwe nakugamba aya nti kalita kasannyalaze no kale njagala okozesa olulimi oluli mu general public tusobole otegeera ate oluli mu general public ye prostate enagino no mu Luganda yanti kyekyo kyenkugambe kasolodya sennamatira tuwematize era abasinga bagaziwa lwakwekuba kasabbuuni akasabbuuni kagaziya mwana muto edda akasabbuuni akuba okamanyiira nako si kabulabe bw'okamanyiira omubiri gwe ne gukamanyiira tekakukosa naye buli gw'owulira akugamba akasabbuuni weemazisaako kati tojja kukolaki abaana beemazisizza mu masomero ebbanga ddene kituufu kiba affectinga kyafekitinga tukuba twagala tulabe that negative part of it yakasabbuuni ng'omwana tannakatandika kozi bangi abakakozesa nze kunze ekisinga okuba ekibi ennyo nti okuwasa kwe kuba kuzibu taba na laavu eyaddala ne bwafuna omukazi amwebakako bwebasi buli omukazi aba amulabanga kasabbuuni kyekyo naye bisigadde kyakasabbuuni gwe ate gwe bagamba kakendeza ku mani power tekikifu kunze kubalala badokita abalala n'abakugu kati kunze nno kijja kitanga bagamba abasinga okakozesa mani power zaabwe zakende tezakende naye talina budde yamanyiza omubiri akasabbuuni ye bwakayisaayisako bwati edakiika ekinene emu kakati obwongo n'omubiri gwetayiminga nti gwe gukolera akabuuzi eddakiika mmeka ezo but kyaba alina okukola sitiru kwe kusigala nga omuntu ono wa bulijjo omusajja nga kuba n'amaanyi g'ekisajja si kukozesa ddagala
bikuwa maanyi ga kisajja ngava yagula biki akasolo k'omusajja kinwa omubiri gukolebwa ebinwa tegerekeka emisuwa gyonna kino kinwa bwe webuuze mirundi emeka gy'olya ku mmere ezimba ebinwa it's a muscle yes bwe zimba misuwa kubanga miramu giriikirize n'ebyo ebiri esa emisuwa ng'oli emmere eyo egiyamba emmere enkulu tugikola mu muti gwe bayita mu miti gyonna ogusingira ddala baguyita omubajjangalabi anti kati goyinza zimba ekinywa kibaawo oyinza onobeera ekinywa ekyo nga kinene naye nga eyo process sikuba nti kinene nedda ekinwa kisigala nga Katonda bwe yakitonda bati okukiwa emmere ekifuulo ekiramu kyentegeeza tegerekeka oba kakati amagumba gali aki gali akalisia kale leero okuva ku makya wakalya bimeka ebikuwa akalisia nsimama byonna akalya mwali kakati abantu bange kye balina okufuna kwe kumanya exactly olunaku nalidde ku kalisiamu ye kalisiamu aba muki gwe omuntu omanye nti leero kale muli wiiki nde ku kamere akayamba amagumba gange kubanga tegalibwa eki kubanze kesi nzifuna oli najja nagamba nze banzijanjaba amagumba gaganye baŋŋambye amagumba galina okwerya okitegera nakawuka kali ku magumba kakola ki kalya kati wejjanga amagumba bagalya ekisookera ddala nina okuteekawo embeera okusitopinga akawuka okubanga tekakyalya mu bwangu mu ngeri yonna esoboka nenkatta bwe mala okutta akawuka ekiddako ki kuddamu kuzimba magumba gano gaddemu gabenga malamu amagumba tugazimba naki kiki ekireetedde amagumba g'abantu okuba nga tegakyasobola kuwanirira mibiri awo we tutunuulira omuntu agamba atya nti ennyama bajja ne bampa gundi ki oli naakugamba nakuwa kigundi ki medical form nga dokita yamugambye nti ennyama yeyawukanye ku ggumba onfuna bulungi naye nga teyafunye accident oba ki naye nga ennyama ye yeesesetudde ku ggumba yokka kitegeeza waliwo ennyama erina okuyunga okukuumira ennyama ku ggumba nga lwe luli waliolidde ku nnyama yente n'otuuka nga olumyeko ennyama bweba eyidde nnyo bwosika bwotolaba nga kavira ne kali akakwata eggumba akayungiro kagagambukako kati bwe batayidde bulungi tegagagambuka awo bwo kaluma n'osigala nga kwekali kati kitegeeza gwe olina okukakasa nti kano kasebuyungiro kana akayunga eggumba ku nnyama ko kalyaki ntegerekeka kati nafunye n'obudde kati ndi kukyusa mannya gonna ag'omu science okugaza mu Luganda abantu basobole okutegeera bibejjanjaba so si muntu kujja angamba buza niwe bali abababuze ebbanga lyonna otegeera bababuze ebbanga lyonna kati nange kambabuze naye nga mubulidde we mutegeera okusinga abababuliza we mutakola ki kuba kasolodya nabuze dda kasolodya oyo kali akantu ke bayita prostate ko kali akasolo prostate base n'osigala nga wano olina akafaananyi naye ng'eno munda byonna system ekagattaganya kitera kuva ku ebiseera ebisinga omuntu ofuna prostate kawuka akagendebwa mu laabu ne kakolebwa naawe buli kawuka akakolebwa kati lwaki obusolo bwakavunda kati lwaki mu myaka gy'enkaaga lwaki tebwabafanga ndwadde ezaamu endwadde yabangawo yabanjoka niyo enjoka yalaga enjoka bajingiramu nabo bajongeramu amaanyi kati endwadde zonna zolaba ezefaananyiriza enziku ziva ku nziku gwe newegatta n'omukazi leero ekiro oba wakamuvaako ogenda owulira akantu akagira cucu nga kakufumita ne bw'oba mukazi oba wakamala okumuvaako bwoti ogenda owulira ate abakazi kiyinza okutwala essaawa nga 48 n'awuliramu nga gawulira ekimufumita omwo mu matama awulira ekimufumita duka bunnambiro onoonye bolic acid tumujja mu ttaka fumba ettaka lyo teekamu obuwunga bw'omubajjangalabi fakiti mbulina mwana lazewe guni ya munsawo yange omwo
kwate takalyo funayo tampeko lisiikeko prostate wa basajja na bakazi anti mu basajja aba prostate mu bakazi kansa wa kumumwa gwa nabana bano babasajja batagitinga kukendeza mu wendu muleme kuzaana kalini bakakolanga omusajja kajja mukola ki kajja mu basisi osobola to prevent osobola prevent kesinga okwagala to preventing kuba kiyamba nnyo abasajja bano gwewoloza lwaki omuntu bwafa system simanya biti bagamba kakati agenda kufukiranga mu lupiira alire mu lupiira kubanga olwo olupiira baalukola luyina okutundibwa luveemu ki so kiri kati bali abasajja bali mu business kyokka ffe tuli mu kukuuma bulamu obufunze ninga ta business y'abalala naye si mu mutima mubi mu mutima omulungi ngamba nteesa mwaba prostate ng'oli eyo nga gwe prostate zikumazeeko emirembe wano ng'olina kansa wo ku mumwa gwa nnabaana bw'atannafuna prostate ojja kumufuna lwana nnyo okulabanga tomufuna byampako mufuna kati kyabuwaze okoleka nga gw'ogamba ogenda kukasiba mulimu ebintu bannange abasajja okayingira katya mu mubiri kayita ne mu mpewo ekayita mu mpewo naye engeri gye kayita mu mpewo wali ogenzeko mu kiyigo okufuuyisa n'osangayo obuweka obuliyo kati bw'okonektingako bw'oti omusulo nga guva ku kkone gugujja mu kasolo katambulira awo kyotasobola kutegeera katambula kati omusulo bw'opikoza wansi teba kidda waggulu kitegeeza buli foosi yonna okubekkiriza omanyi amasanyalaze electricity kati kyekyo tongamba nti gajja kuba nga gamukoba gakirira osaidi zonna gakubayo neza kasobola okukwata buli muntu mbeera wano munange nze nenjogera ebintu byange manyi bwe mba njogera nze bwento bwe njogera n'emikwano gyange abajjako eyo ewange abasinga okujja nno ba Body of Africa aba Body of Africa bavubuka abaami n'abakyala n'abakulu n'abato abagamba nti munange kyoyogedde naffe tubadde tukiraba era ne bagamba ffe tujja kulwana bwezingirira okulaba nga tutambula naawe mu nteekateeka eno eri abakwegaseeko edda bubumu abaneegaseeko mu lugendo luno abantu sekinoomu baneegaseeko kati abo binaasosa okusanga abawamu nga bazinga kirini ne bagamba kati kiki ekikusoomooza kye tuyinza okuyambako era ne mba mwerufu nti ekiyinza okunsoomooza nganze tewali ng'omuntu kubanza ebintu mbikolera ku peesi eyange era okutuuka okujja okugamba abantu nga ndaba kisusse abantu bambi bafa mu butakola ki mu butamanya konze kati twegattire wamu bannange abeeruweero twekolemu omulimu abegomba twekolemu omulimu mpigi twekolemu omulimu buli district kati wemba wano ngenda mpigi ndowooza nakutegeezezza mpigi nateekateeka okubanga nteekawo buli kibala nga ddagala buli kibala nga ddagala byonna nabiteekateekera mpigi kati enkuba yatandise njala genda kugaziya kifo ekyo kwongerako nakulabanga tugimuseera mu njimuse yaffe ekinasomanyi ffe okugimusa kwaffe kutematema ttaka mu budde nerinywa amazzi ate neribikkibwa se bino mbwate kati ddala leeta ebigimusa biri okuva mu kampani gundi biri organic bikoola gwe kwata ebikoola bivundizaawo wennyini mu musana bibeerawo enkuba bwebitonnyamu basically leero twetolodde nnyo ku susu ogyeko yo prostate endala ezitabaala susu anti soda tujja kubeera ku susu awo nnyo lwa nsonga nti bwe twatunuulira siriimu twalaba engeri gyajjamu n'obulimba n'obukodyo obuli emabegawe nze buli ekintu ekireetera abantu obukendeera obungi mu nsi kyenjagala ottagetinga olwaleero ku ssemazinga ze tulina omusanvu Africa yesinga abavubuka abangi ng'abavubuka ba Africa twasazeewo nti tugenda kujjako obukulembeze bw'ensi yonna nga twekozeebwa omulimu tubukola ne tugenda e Kenya ku nsalo ne tusindika kigeeti ekiriwo ne tugenda tujjako pulezidenti waayo ne tutereeza n'ebyayo ntegerekeka kati teri kyabugaga kisinga kuba na muwendo gw'abantu baleme kubalimba nti abantu okuba abantu simanya gwe buzaala abaana bangi
bajja kulemerera nazaala babiri bamulemerera ku mbeera mwetu olaba omuntu yeremereranga omu yekka so tusigale nga tukkiriza nti katonda tuliwo ku lwani lwa katonda kati abaana bazaale nze sola zaala abaana babiri ozaala 12 omanyi otyo bozaala babiri bonna ne bafa babona ne babiwenga izera bafaako bafeeko abagwako eddalu bagweko nebira osigazeewo balance ajja okukola ki ajja okuyamba bibaawo kati nze luli nakeera makeerere olwokubiri wiki ewedde nakyo ekintu temakeerere nga waliwo endagaano ezakolebwawo ezisukka ne mu kakadde emyaka ezimu nga zaggwa zakutula kati nengenda nensooka nsazaamu ezitannaba kutula abantu bajja ne balaamiririzaawo nti omwana wa sooda oluli bw'okusimattuka bwati n'amala okutikkirwa walifiira omutego ne bagusimba ssebo ku kikomera kyaki kya yunivasite era mweyagalire eyo baana battu temugenda kuddamu kufa bya jjenjeero nti yabadde yakamala yunivasite ne bamutta oba yafudde ekyo kyawedde endagaano ezo zisazaamu bisazaamu mu bwamwoyo nga bwe nasazaamu eya paapa Africa obutegatta endagaano ya paapa yali ya Africa butaddamu butegatta n'ebirala nze nakuwadde tunulira emyaka 7 ekigenda obeera mu Africa nabikugamba nze siri musumba ate siri nabbi nze nze Ssaabakaaki nze nakugambye bw'oba oyagala okubeera mu nsi eno ekunyumire kola ebintu ebirungi ku lw'abalala ate baleme na kumanya nti wabibakolera oba babizuule bokka bw'okola ekirungi tomanyisa tomanyisa bukati nakuwaddayo akasente buli omu agambe nti gundi bano bemulaba mu kamera mwadde obukadde 2 okoze amawulire nange bw'oba olina kompadde kampe mu bwa katonda kyebulaba nkugamba nekya siti tugenda gizimba twetaaga biliyoni 7 nezo tojja kundaba nti bane kati bannange kubanga ebintu ebiriko obwa katonda byekola byokka baba abantu bajja kwesengejjamu bakole ki bajje nsiba buli gyongamba gamba mu bintu by'obwa katonda n'okutaasa ensi mwe temuluma mutwe mulina omwoyo gwa musisi we gunajja gujja kusisimula ensi ekyo ekizimbo ekirabawo nti kyamaanyi ensoke bwejjata ekiyitemu nga n'ekisitwa ne mu bbanga ne kigenda ne kitumbiira ensoke ye netiwaaka ye antena eyunga omwoyo gutudde mu bwengula n'ogutudde wansi mu bwa musisi gugatta palamenti etudde wansi ne palamenti ey'omu bwengula ey'omutonzi kyovula bwe omuntu bwakugamba twatuuse ku mwezi oba ku njuba aba akulimba teri yali atuuse ku mwezi teri yali atuuse ku njuba Neil Armstrong 19 Apollo 11 nonsense ekigere kye gyekiri ekigere kyali kuno kwennyini ku ttaka kuno ku earth nedda naawe genda gwegenda otunulira ebifaananyi bye oyagala wakanya bantu ne kakati nze ng'oggyeko okuba setafaali kugwa ku nsi kuneeno okukola ki bwe yatuuka ku kwake kale myaka 69 kale bwe yatuukayo kati kiyambye ekyensi ensi n'omanya ebiri ku mwezi nti omwezi gusobola okugendayo ebintu ebirina obulamu nga ki ekyagendayo nga kirina obulamu omuyisa ode bamwita Neil Armstrong kifaananyi ekyo kyakunsi kinsi kitegedde ttaka kyerifaanana bweri kati teri wantu walala wali ttaka teri walala wali ki omuntu ng'ayimiridde ku kiwano ku mwezi guno gwe mwezi nyakisiikirize kiikyo ekisiikirize kyo kireeta ekisiikirize eitha musana oba mwezi muba mwezi oba amasannyalaze oba layiti yonna esobola okuteekawo egulu kakati kozesa obwongo bwo mwe mugende mu bino ebyammwe ebyokusoma abasoma geography photographic interpretation manyize nisooka kwebaza myoyo gya katonda bwe mwamala okumpa omwoyo w'okumanya n'okutegeera ate ne munyamba ssebo katonda kankuyita erinnya lye bategeera lyoyagala abantu bamanyi era nonyamba nengerako ne kusomera akatono akanyamba okubanga nsobola okutula ne twekyalenginga n'aba baagala okulimbira mu linnya lyo kati ali kikito kino mu bbanga
abo bekola mu budyusi kuzanyira abantu bamwe nga bula buli omuntu bwakera ku macha naagenda nafukamira nagamba nti nfukamirira mama Maria nga mu lulyo olwo mama Maria talina wagira mu nebirala nga tebine naye nga yo okukkiriza kwe kumugamba nga mama gwakkirizamu omusajja yakera ku macha nakwata omusenyu nakwata seminti naweta emitayimbwa gye nakera ku macha natandika ogitonaatona omuntu alimu emmere atuddemu n'omwoyo ekifaananyi kyasiza tekiri mmoyo naye alimu n'omwoyo gwe Katonda n'avunnama nakkiriza era ndio nakugamba n'okuwona nawonye olumbe lwagenze kati olaba oli afukamirira ekibumba ekirimu seminti n'omusenyu n'omutayimbwa naawona n'ate naze mu nekyasite najjirayo ddala nerinda Katonda agende ogwo okukkiriza kwo okujjawo nti teri muntu yali alinye ku mwezi gwe olwakyogera nti teri muntu yali alinye ku mwezi kyekikuwa amaanyi okwogera ekyo ekintu amaanyi kifaanaganira ddala nekyenkugambye wayise emyaka emeka asookedde owa musisi bwetereza oba ne bwesalirawo nga bukidde mu bwamayanja ku migga gyonna egyaliko ebitoogo netulabanga ebitoogo nebagamba ekitoogo kyegundi kyatabuse negundi nebimala nebyekolerawo nekkuwa ebikola ki ebyo ebintu byogera bya Bwakatonda oba bya busamize bwogamba obwa simayo bwa musisi simanyi obwa onedda bwenjogera obwa musisi mba njogera ku bwa mwoyo ogwo obwa Katonda ogufugira ku mazzi ozi oli omusumba we yakugamba baguyita batya omwoyo malini si bagamba mameiti kati owulira ebigambo atiza n'ebigambo ebitasoboka Katonda teyali nsomye okukutonda ngaoli tell me kankubulire you tell me bagamba nti yawula science baidawozitukiza ne Katonda Katonda wanjawulo ku science bulikira ku macha n'oyawula ogenda kati ate Katonda yali wagulu wa science ddala anti byanjawulo ate byanjawulo science muwa by'abantu muki mugamba mbu omuntu yava mu nkima ng'ate omuntu twava mu jjajjaffe Adamu okitegeera kati mwe mugezaako okudaivatinga buli kintu naawe jjajjawo gwovamu ye Adamu mu lulyo mwenna mwaba Adamu mwaba Adamu naye nze jjajja wange kyembe kati okuddayo ku luberebere lw'ensi mugamba nkima okuddayo ku luberebere lw'ensi ate ddala biringa bino ebyabazungu era bye babagamba nti enkima monkeypox yava ku nkima bana ebbanga enkima lizimaze mu nsi kati era zirabye kutulwaza leero okitegera mwaziridde kati ekyo nokitegeera nti nakyo kya bulimba abakongo bandibadde baafa dda kuba ziriyo nyingi olw'ebibira naffe twandibadde twafa kuba zaalimu nnyo kati zigenze zikendera olw'ebirogendo naye bwe tutaafiira lulinga enkima nyingi kati abali mu zubbo bali batya bale tulio baffe ebbanga lyonna zuuli emaze nga n'enkima gye ziri njawula science ne Katonda tebisobola nti kwawukana kubanga Katonda ye science omukulu nabagamba Katonda what is science is the study of living and non-living naye teri kintu kitali buli kintu kiri living bakugamba ejjinja is a non-living but ejjinja ddamu anti osobola okwawula jja Katonda ejjinja ddamu jja science mu Katonda anti tosobola kubijjawo tosobola kujjawo kituufu abasajja bafuna obunabbi tomanyi kye tebalina bunnabbi bwe bafuna era tebalina bye basitudde bukumpanya bulyake na bubbi oli najja n'akugamba mbunalabye ekifaananyi nga kinene bwe kiti nga kyogera kyabadde kyamaama omukazi ng'ayogera bwaba yakugambe n'atugamba atugambe oba yakugambye ssebo kambabuulire obwa Katonda byama temujja wano kuwuddisa bantu obwa Katonda byama saabakaaki musajja ulira oli asobola okuwa obwakanaga agenda oŋŋambira abantu bange aba Uganda balokoke bakyuke kati kikyama kyawo bw'aba yabagambye nti genda obagambe ku TV oba wano anti ne wano woosanga abantu wotandikira okola omulimu gwa Katonda njagala oyawule science wo ne Katonda ate tebisobola kwawukana eno tukozesa ne Holy Spirit muwamu omugattagatta ebintu n'ebintu bya Katonda anti byonna mu bwa Katonda bwe bityo kakati omusumba azze wano ayogera ku bwa Katonda nga tamanyi n'emyoyo gy'obwa Katonda bwe gigattana gyejjula kati ng'ozaze osobola okundeeta wano ntule na musumba ki mu Uganda nze Saabakaki musumba ki wano gw'ogenda okuleeta ntule naye wano
nga tugenda kwogera ku bwa Katonda ngamba nti musumba gundi ajje ncha ambulire engeri emyoyo bwa Katonda bwe gigatta okuvaamu omwoyo gumu ogujjuza obwa Katonda nakola nanzijuzo za bwa Katonda nze ntule naawe twogere mwabeba ku bakazi be musabisa saba katatule namu si bonna no nze soda kankubulire mwe kye bayita okwegulumiza okwepanka amafanda ali n'amalala obwa Katonda kyama ofuna bulungi nina omwana atera okunvuga nga njagadde okutambulira ku boda naye aludde nga ngamba mbu ye waabo yalina ekizibu kya mutwe gumuluma koze lwaki gukuluma ne mugamba maama wakati yekosa gyo nafunye obudde obumugamba nga amaze kujja nga ali bwati ne mugamba maama lwaki akujjanjaba mutwe nangamba maama jampa amazzi ga lukuya ngamba Katonda wattu ngamba kati aga amazzi ga lukuya go gava mu nnyanja kyeyo gye mpulira eyogerwako ne mugamba genda ononya wali ekiswa kwata kitaka lya waggulu gendo na gamba boti ne boti na yakomye wako bagundi yalazeewo yo mlezi agenze erimu tumulaba mulamu abuusa kumungachi kiki nabagamba nti mukuona mu bwa Katonda teri ku kyamagero ekyamagero kyekintu kitasoboka teri kitasoboka mu bwa Katonda wakati gwe Katonda teri kidema Katonda nga ayagadde anti kyekyo kyenkugamba kati gwe kyekikulemye teri kitasoboka lwaki tekisoboka nga Katonda waali nga toleda akikoze kati kyenkugamba togenda kulimba abantu bino ebyokugenda mu church n'okujja wano musumba n'ayogera n'avuma mudde n'ayogera oli nze sina musumba gwenvuma neze njagala omusumba ave majja neregemu mulage kye bayita nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti mulage enzigizo za bwa Katonda sigenda kukisa waliwo storage wakola n'olumbamu kabasumba sirina gwe nnumba okulekanga musiru bweyogera ekintu omuntu nekimukwatako yagamba wamulumbi bati bw'aba namulumbye akere ku macha agenda agambe Yesu antuge ati Yesu we w'amaanyi atta anti kati mbadde njagala kukuyamba mwe na muli mikwano gyange saga bafi yani yakugamba ati nonya mikwano mfiirwa ulira musajja akato osobola kunjuzo osobola kwaba basumba asobola ku nyumba musajja akato ulaba musajja akato nangamba kyeyeti wasitani yaliwa musajja wa Katonda yagambi wasitani yaliwa yo yasinza sitani nga sitani ya mutonda Katonda mugenda musome Bible Katonda n'atonda ki omuntu ng'abumbye muki nafuwamu ki sitani ye Bible ya sitani yedde eyogera bwe yatondebwa kitegezo bwe baba abasiruwaza n'okutuuka ku ekyo nze tongamba nti musajja wa Katonda anti mbadde yakulabula tukiveeko ekyo tonda bula gagenda agamba ekifaananyi yani kyeyetisse n'akikuwaamu akimpe bwe kaba kasitani akampe nkanyige bwenti kati bwe kyogamba asinga abasawo b'ekinnansi benakogalako olutalo ne bagenda abakoze obuyembe amayembe ge bawanga ne bagamba muwanga gakwanika nze omuntu bujjanga ngera kuwangira jembe ndikuwanga liri mu mubiri olyadde ogenda ku mulimu nga gwe kenyini oli jembe bw'oba tolina gabwaka gati gwe bw'olowooza musajja wa Katonda mu nsi teri atali musajja wa Katonda teri atali mukazi wa Katonda teri mwawulemuuko ogenda mu magye tono kulutu abantu abaliko obuyinza gye bali okusinga kubalala mu bugenderevu mu bwa Katonda era abantu abo tewali yali avudde nayo kwemulisa bya kiseru bino nange tonsomooza tonzijjamu byamu obubaka ate wange tansumba Uganda egenda funa ekizibu tewali kizibu Uganda kyegenda kufuna ogenda nyiza Katonda atandika tugumbula abantu abatte ekuvadda tebafa bafa ne kati kigenda kweyongeramuuko ensi etandise okyuka bino tebyaliwo omusana okwaka ennyo mwabanyiza nkugamba omusana okwaka ennyo kiva ku ki kunyiza kati byemanyonyola mu sayansi nti Katonda ngadde akole ki bannange nze Ssaabakaki Petero Nkwanga muzzukulu wa Muteesa Asira Omuzirango ffe tuli bajjajja ba Buganda yefe ebike 12 ebyavaamu abatume bali Yesu be yabeeranga nabo okwetoloola ensi yo nati nkugamba ebyo tobimanyi ne wano mu Buganda osangulira gamba yatumanye ebikwa binasangwa 2 saaba ab'emmamba tetukola kino amaanyi agaatuulawo ensi teyagamanya nakati nabagamanya so tonziza mu bwino mwekusifu nakugambye bwe natandika okujjayo ebyama tewagenda kubeerawo kanisa egenda kuddamu kubba bantu
Sawa kachi. Gude nafunza abasiramu mbagala kizibu okuwulira nti kati Sheikh Gundi yafuukidde ensi ekizibu kati akola ebyamagero biti kankutereeza basajja bakuma kabani kaabwe ne babeerawo ebika ku bwa Katonda ebika by'amagombe bivaawa weddira ki anti era twava mu magombe mu kufa mwe muli obulamu olaba abasajja kye babalagako mu Yesu ekyali ekituufu ku Yesu ono gwe babalaga ataliiyo nga tuvudde kuwulya aliyo omuddugavu waffe naye tuva tuli kuonono gwe balaga mu kifaananyi ono bano baani ab'enjawulo abaze bazanja firimu Badinkoni baani ba Jeffrey aniyo Jeffrey Kennedy oba amaanya agatudde mu bulamu gava mu bufu okwata empeke y'akasoli n'ogisa mu ttaka n'ogiziika okuzuukira kwayo ejjira mu maanyi neekula neebalako ate ensigo endala ezisingawo ffenna twava mu kufa kubanga abatandika endyo zaffe baafa naye baabo be baatumwa ekirina okukolebwa nga lwe lunyiriri lwaffe baafa tebannategeera baafa bamumanyi kubanga ye yabatonda Katonda teyeetaaga omumanyeko kati Katonda omumanyeko kiggwe wamba muzango linagamba Katonda yangambye mbabuulira kireera nga nkikakasa ne mamagala kujja wano tujja kujjawo tewaliwo muntu ng'ayindi ku level Katonda okumugamba munsi yonna mpuliriza munsi yonna tewaliwo omuntu nga Katonda akwetuukirira butereevu olaba Museveni omulya mmere ayina n'emmotoka emutambulirako eyakabuyonjo tosobola kumala gakeera ku makya nti leero ngenda kusanga mwami Museveni n'omusinkana leero oyitawo process olwo omuyinza w'ebintu byonna muleme kulimba abantu Katonda yeteekako olubiri nga bw'olaba namunswa kyova olaba abantu mbagamba temutta biswa kubanza endwadde z'envumu z'ebiswa mpitirivu obw'omwoyo Katonda nga bw'olaba namunswa bwe yateekebwateekebwa waliwo enkwega esooka wano wabawo ziri ezikuuma n'obawo biki n'ebirala so omutonzi yateekateeka mwe mubayita bamalayika nze mu lulimi olw'olubereberye mbayita emisango egy'ensi omutonzi emyo gye yatula nagyo okuteekateeka ensi ebyo mu Bayibuli mu ebiri oba mu ebiro batebiriimu nze tombuulira ate nabijjawo anti mbagambye nabo bajja wano babibabuulire Katonda bw'akuwa okumanya akuteekako mwoyo nti guno gwakumanya waliwo nabbi eyafuna taliiyo nabbi nga Katonda yamugamba taliiyo wabula wajjanga nakugamba nti mwoyo wa Katonda wakwate mu byawula omusajja bwajja nakugamba nti mwoyo wa Katonda yaŋŋambye bwayo kitegeeza waliwo omwoyo oyo Katonda gwe yasindise najja so si Katonda yennyini talina budde bwammwe temuddamu nakumuwaayiriza taliiyo naŋŋamba nti ebino ebika bya sitaani era buli ali mu kika mbusimanyi ndi wampologoma Yesu yali wakika magombe Yesu bwe yajja n'atufiirira ne tufuuka baana ba yafiirira baani ng'atende kati tufa anti kati baba yatufiirira tetwandifudde twandibadde kati biriwo bye twakola mwali ekibala mu Edeni kati ekibala tulina kukirya tuba abalamu kati omuyambe buli wali nga lwaki togulya anti mwali ekiri eri ekyakireetera omuntu ekibala eyakirya yafa kale yafa ekyo ne kiggwa kati ffe tulya birala ffenna tulya kiri Yesu be yafiirira baali ba mulembe ogwo kati ffe tuli balala bino ebintu mubitegeere oba munyiga munyige mweyambeko namugulu nkoleyo ki tayagala kubeerako obulamu bwakwesiima waliwo obusinga obulamu nga tolina kibadde kikusumbuwa mu nsinga olinamu ne kasente kuba kati Yesu gwako mubisi ono gwa kivuuvu gwe nnyako mubisi gwa kivuuvu tojja funa makansa wa mubyenzi saagala kunywa bintu byammwe ebyo bagamba soda abantu abajja kukyana bajja ku initiatinga bakujje Katonda kati sobola nywa bintu byo simanyi na gye Katonda yabagamba ddi oba ayagala ogenda mu ggulu saagala nze nganze omusaagala ku bulamu obutaggwawo kuba okusiza ku bannabbi ba Katonda b'enkyaza wano bagamba Yesu anaatiro asimbule agenda twala abo abakola ebirungi abatasinza ba Katonda balala kati ayinza okuleka nze musajja azimbe nekyasita jjanjaba ne siriimu kakati atwale abasumba be baka ku bakazi alekereza jjanjaba enzadde ensimu egundi siriimu ge babasiize oba Katonda wama mu butegere nti bulimu mmwe Katonda tugamba tisakulabula ondabula kigwa kati nga twagala ennyumirwa ezo embwazo zontiisatiisa nazo tujja kusisinkanayo obw'omwoyo saagala kulwana mu bulemmere tewali agenda kunnwanyisa mpanguli kimu ekyokubiri ne mu bw'omwoyo nga tumaze okugibwako ennyama tujja kusisinkana mujja kuseka abasajja kikulemye okwawula kankubuulire waliwo kye bayita nze kankubuulire nze mpa abantu respect
Ebanga lumaze nangu ndaba. Nchimanyi. Mbabuuza muri mutya biki? Bana n'abasumba. Bati bwekijjamu okwegulumiza. Please nedda. N'abasumba bangabo babuuza. Bwekijjamu nti weegulumiza mbugoli wa kitalo nedda. Nsi wa kitalo Katonda yagulumiza abantu. Okitegedde. Nze nakugamba mu nsi nze sifugibwa muntu yenna. Sina muwendo gwa nsimbi gunfuga. Kasaba kati tumuwa sente bwezi tasobola okukola kino. Bwe tukatukwezi nokole boti nze abasajja abaze n'obutitimbe nabakugamba. Oli najja nagula buutu. Mulimu mu bukadde 7. Kati twagalira eddagala eryo ya sirimu ne kansa. Tutugende kuwa sente. Nze mweba. Ne mwagala mbawole. Bawole ya kawumbi. Ntunde ku bye nnina mbawole. Kubanga Katonda okumpa kino teyakimpa kikozesa malala. Katonda bwakuwanga obusobozi obuyamba abalala bayambe nga totadde mujjogo na kamanyiro. Wabula nammwe abantu mukwata bulungi abantu abo. Abantu abaliko obuyinza balina ekintu kimu ekikulu. Balina entondo. Hati nkubuulira. Hati oyagala kumanya. Batumala ki? Budde bukyali tukyanyumya. Gwalese teri geyena. Geyena omusana gugenda bookera wano wennyini ku nsi. Bamuterwane era gwosobola okulwanyisa geyena obutakutuukako n'ofa mu mirembe abaana bo ne bakuziika mu kitiibwa mu ttaka. Emyoyo gyabwe ati. Enyembe gidde gyava. Gyotomanyi okufa kyama. Era osobola obeera wano nga tuli wano neefa naye ogenda tosobola kulaba mwoyo nga gunvaamu gugenda nga gufubutuka mu kawompo mwe gwayita okunnyingira. Anti mwe gwofa gwe atali mulokole. Omwoyo gwo gusigala kuno ku nsi nga gubonyaabonya. Babalokole ensi ki eyaabwe bo mwe balina okubeera n'abatali. Gyo gigenda wa Katonda. Ewa eyatondera kibali. Kale kati nze jagenda n'abatuuke bali babeereeyo ne bano babeereeyo n'ebirala byonna kazambi wammwe ne kasasiro wammwe. Beetayo omusumba omu. Omugamba asindike Yesu oyo atta. Ajje wano antugire ku seti. Omusumba oyo ajje wano. Nange nzije wano. Wasoma kukusomera na Babbali. Edda vumba nabbi Babbali nonsense. Gwe nkugamba. Gwazabika emipiira. Mugabe musumba kati tugenda kutonyesa nkuba. Kale nze ndi wa sitaani naye wa Katonda. Tugitonyesa. Oba tulabe amaanyi agatuga. Asindike Yesu antuge nange nsindike ekituga ekiva mu ttaka. Kigugumuka bugugumusi bwekiti. Naye njagala olokoke. Nkolokoke nkolesi. Musiruwalire kubanga bintu byo yabiyamba ensi. Nedda gwe lokoko obe bulungi nga bw'oyagala. Singa ogattako obulokole kuba abantu bakusaba nnyo wano olokoke. Mwe mulokoke mubeere bulungi. Kuba oyamba ensi ojjanjaba abantu so kabaka kigasa ky'okuyamba ensi n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo. Nsoke komawo. Nsoke komawo. Nsoke komewo. Ejja kuyitako lumwe egenda va ku nnyanja eyiteko mu kibuga wano. So da tontwala mu byabwa Katonda ndeka. Tontwala mu bya Katonda. Ndeka tuddeyo kubiri. Abasumba bo bagamba sikutuddeyo. I wanted to give you tomponinga gumponinga gwengani. Gwagenda ku kabuyonjo ku katoyi nonya ojjo kuzo mmanyire. Gwetonia. Ene yango ogimanyi. Kati nze nno ne nebase Katonda yanterawo emisango giri munamunana. Kidi security. Onia ne mutu. Kati gwo mutu obeera n'olota ne byotategeera. Kati ngambe mbugo oli protected okusinga saba kati atuddeko emyoyo. Ogimanyi gwe. Omanya ebisikiriza ebindiko. Sebo. Okukanga kangu okwo kwe kumazeewo abantu okutya fear. No, kosikanga kangu omuntu. Kukanga kanga. No, like. Nze. Njagala ngambe nti musumba gundi namuvumye. Tebavuma but baba basiruwala besiruwalireko Katonda besiruwalireko abantu basiruwalirako sabakazi tebagamba nti obavuma ne like ebigambo byokozesa ebimu like si byabwa Katonda ngebyaki bo Katonda yabagamba bagapimirawo ebyo bwa Katonda kugamba eto omusumba wange anti bogamba tulage nti nakayima omweyimirize w'ensi eno afuuka dde nambaga nakayima kyo kya nakayima lw'omusumba wange gwekyaza yakikuba yakimalamu amaanyi kwa yakikuba lwone yakuba kyatamanyi kubanga abasamize bye bakola byangu kusaanyizaawo bakukubagana n'abasumba kubanga bonna bali mu batategeera naye wezija nenkulaga nakubuuza wano tetulina abasawo bakinasi mu Buganda bandage kundi lya Buganda wediri kati oba otanga oliko amaanyi nga n'obwamaama bwa Buganda tumanyi we butudde n'obwataata obwakintu muddaaga temumanyi we butudde mwe mwambale enkonamyo mulwale enziku zammwe mulwale bye mulwadde ebyakintu ezo mboozi zaabo ati byebyo ati kwe kulowooza kw'abantu
omuntu atamanyi mwasibuka Katonda atonda butonzi Adamu fenna mutufa bwe mulitegeera ekyama ekiri mu ttaka nti lwaki mwe muva ate nga mwe mwava mulitegeera nze bwe nfanga saagala busawo bwa seminti na tairozi temwemenya mukwate mayiti mugisoosekeyo mungiweeko amayinja gange bulungi nnyo muwale munsimbekeyo emituba tuza kuzza obutambi ofudde ali naye kati nze saba kakinfe mukuba emiranga wowe agenze lwaki bwe najja ku nsi mwasanyu bazaaliddwa bane akasajja akalungi akalaba akayindo kati ate nzireyo gye nnava mu nzija yeemu ate mukaaba muleke nzireyo mu mirembe munsanyukireko temulyambizi wabula bambi nti ogenze naye ogenda wa tubulamu tubabuwa Yesu ngenda bwa navaawa bw'omusomba tamanyina gye twava kati nawe oddawo mbuno naye ng'otegere kigenda tukaabya nti obulamu bwo tubabuwa Yesu nga nayiyini obubwe bwamulemerera okwekwatirira yewanirire nafanganya kudda akasimu esalaama nsobola tulina okuddayo mu kujjanjaba abantu ekyo ekyandeese oyagala nnyo ebintu byebyo abasumba bo bamanye we balina okukoma obulimba bwabwe kale tugenda kujjanjaba teri kintu kibi abantu omuli najja n'alimba n'otambulira n'oli kyeyalimba kisobola kinze sikiriza mu kujjanjaba muntu kati nze nvumula sina bbaluwa ya busawo buzungu sina bbaluwa ya habari city sina bbaluwa ya kisawo kya kinnansi wali olida jawo nakugamba nti we mufere yanziba abalina ebbaluwa tebafera bantu abalina ebibiina tebalina bantu kati nze temunteeka mu gasiya siri musawo wa kinnansi nze bwe mba nkuvumula nga nze saaba kakikulu wange era nkuvumula njagadde ayagadde okumpayo kampadde nampata ayagadde nabikola ki nabireka twaweebwa buweebwa naffe tukole ki tuwe buwi kunaye nogamba mukati ne basa yayo mama factory ya Yesu mwakolere basa zaawo abantu okutwalira okuteekamu ekimu ekyokumi kikola ki kyokumi kiwa omukisa era ze neewuunya oba kati loza nange nteekewoko ku mateeka kuba ndeba ate n'ebyekisiru bibugondera ekimu ekyokumi kati nange mulete ekimu ekyekumi tuzimbe ne kya site baida abo omuntu atawa kimu kya kumi takulaakulana oba kitakulaakulana bwe bakulaakulana nawe n'okusinga obadde ki omuntu abantu gye bali muli wano muli mu malala soda naye abantu bali eyo bali mu bulumi obutagambika nga talina na wajja kimu sente kimu kya 10 naye nga n'ekimu talina wakijja kati wanti bwanti ogambye atalina kimu kya 10 tasobola kukola ki naye abatalina kimu kya 10 be bali awo abayitirivu kati omuntu atukako muleve okubanga asobola owekimu ekyekumi yoyo ate akuŋŋaanyiza obusente bw'abanaku bali nabanga omwezi asobola okufunayo akakadde kwajja emitwalo 10 ate naze n'ataziwaayo ogenda olya musumba najja nawana obujulizi abaana bange ali bali California bali mukola ki kwati zideya ni California bane muleme kuddaawo okweba oguli kwene mumu osomera ku CU beerawo amwana nomu somedde mu international school ki kati ndetera abasomere batutuule wano mu nsonga z'obwakatonda mu nsonga z'okujjanjaba n'endala baleete okutegeera n'okumanya gwe beera waka mu bugubi mu nnaku gamba nti omutonzi katonda wange nabagamba egyo muddukira mu makanisa mu masabo biki byonna bifo obudde bwe musabiramu bufo malayika z'obwakatonda ezisindika okuyitibwa n'okuwulira n'okutwala kw'obubaka zirina obudde obw'enjawulo abasumba be batategeerera ddala bali mu kuvuya babasudde babase nabo bennyini tebabitegeera nabagamba bwebayagala okwogeranya katonda okuloota tereeza oloota otya otegedde byoloose bw'oba tobitegedde ddawo weebake oloote bw'oba totegedde fukamira ku mavivi ogambe nti gwe katonda w'abajjajjange bemanyi ne besimanyi anti oyagala kugamba wa Isaka ne Yakobo nani ne Ibulayimu katonda w'abajjajja nsaba oyongera okundaga kubanga okulabula okwolesa ebinaabawo mu maaso katolaba oyita Yesu yafa kyakulabirako kati tebalina njawulo ne bali bazuukira ye Yesu yalagawa tutwale waali kati tulage kalina ejaali ne bali batudde ku gwa ddyo gokka tebatudde nakukono bali ku ddyo bwe bati beepanze bakoze entuumu bajajja baffe bonna abo abazze bafa batudde bwe bati ku kyano kuno kyokyazaba omuntu gwe wali okyadde n'avamu ekigambo ekyali ekyamagezi bamuyita Saala yagamba musooke muddeyo ewamu mutegeere obuvo n'obuddo bw'ewamu kyekigambo Saala kye yayogera nga kigambo
omuntu yenna alimu obwongo asobola okukitegera kyokka ekyo ekigambo yakyogeza bwa Katonda. Sala yambuzaako ekibuzo lumusoda bagamba buli muzimu oguvudde emagombe mubi. Maama wo bw'ajja n'agamba nti awo ogenda bakuteereddewo eddagala bakoze kibi. Ate taba maama wo ekyo nakyo nkitegeeza. Nakugamba ogwo omusange gwa Katonda baguyita mbugo z'amaggwa. Kyekyama ekyali mu muntu okuba nga bw'afa tumuziika mu mbugo. Okuba nga bamuyita mbugo z'amaggwa wano bw'ona ogenda e Philippine balina erinnya lye bamuyita nga si mbugo z'amaggwa kuba bali tebabaziika mu mbugo. Kyekyo nakugamba nti obuwangwa bw'ensi oba obw'eggwanga eryo buba tebufaanagana na bwaggwanga ddala. Naye omwoyo gwe guba nga gukola omulimu gwe gutya. Bwe obanga waliyo omwoyo gw'abamweyana gukyusa mannya naye nga guli omwoyo gutya mu nsi yonna. Katonda talina bwe yagamba kati ab'Uganda twabatondera omusange gwabwe bamweyana w'e Buganda si ye w'egundi. Bye bino by'owulira wano n'agamba kakati ffe tuli bacwezi kati oyo omuganda tasobola kutereeza byewaffe. Ebiwe mmwe biki? Omucwezi si Munyankole si Munyarwanda si Mutooro si Munyoro. Omucwezi asobola okubeera Omukameruuni asobola okubeera Omuzimbabwe kasita abanga atambulira mu nnambiko. Soda nze nginaku z'omwezi otera nnyo okumpulira nga omwezi gunaatera okuggwako nemba nga guweddeko osobola okukuba essimu yange nga towulidde eddoboozi. Naye ate okukyatinga n'empandiika manye okutuuka nga sikyogera nga ndi mu kweyawula kwange ng'omuntu. Kwe bayita okukiika bwe bayita abacwezi nti osigala otambulira ku lubereberye eso lwaki oba n'obusobozi obumanye ebinaabaawo n'ebiribaawo. Bayibuli eganga ebyedda biwedde. Ng'ebyedda biwedde ebiki ebyaggwa anti ebyedda ng'ebyedda biwedde ebiki ebyedda kwe mulina okusigala nga mutambulira kuba ebyakati bikoleddwa bukolebwa biri artificial anti wulira logiki. Ebyedda byali nakyo kati biri artificial. Enjala kati zino tozaagala bongereko enviri ziri tozaagala oyagala bongereko omumakala Katonda gye yakuwa oyagala oyongereko eki ebyakati n'ebyedda tutambulire ku byedda. Nakugamba Katonda yennyini mulembe wuliriza gobireese Katonda yennyini mulembe nandi kati byanjiri kati eyabike omutonzi nanyini ki nanyini mulembe muki mu Bible ezo nyingi nnyo ate nze binasoma nabitegeera nga bwe mbitegedde mubulya mmere ebigambo bya Bayibuli si bya bwa mwoyo. Ebigambo bya Bayibuli bya bulya mmere byawandiikibwa abantu abaali bategeera mu kaseera ako. Naye kyali tekitegeeza nti omulembe gw'abategeera gwakomaawo. Anti okubitegeeza osaba omwoyo w'amagezi nedda ssebo omwoyo wa Katonda tolina kumusaba akuwa buwi. Nakugamba Katonda kye yateekateeka yakikuwa weekanga bwekanzi ng'ofunye. Kyekiringa abasawo b'ekinnansi kati nina omukozi yajja nangamba bakanyambulula emirundi emeka namubuuza bakwambula bata bampa ddagala ne baŋŋamba naaba ne mugamba ye kale bakola kye baakola naye kyali kya bulyaki mmere. Mu kulambikibwa kw'olubereberye ng'omuntu ayambululwa gibwako agooyo agabye agamwambaziddwa abantu bamujjanjaba batandikira ku kisinziiro ekyaddyo. Anti bulombolombo sigundi lwaki kati okumpuleka nawe totegeera gwoza lwaki omuntu tatambuza mutwe nga yeesulisa. Obusinziiro bw'omuntu kyekisinziiro era omuntu abasinga bambi abalogeddwa abalina endwadde era gwe bwoba olina omulwadde eyo nga olwadde lwababuze mwe munkubira essimu mu kizungu bwabuze ne mu kiganda bwabuze. Kati logiki ali awo abamugwamu yange noti 0743 24 39 87 mugikubeko omulwadde bwatulemeredde kakati nzije mbalageko bwerere nkugambe okolaga nti twaba mutaka ate mwetudda omuntu akuzza mu ttaka nga tonnayagala n'afukamira gina bagambe endagaano ya papa okugisazaamu nagamba ani nakyala ku mukutu ki gwe nga bwondaba wano nze nali nsaanira okugenda nkole ku kisaawe ky'ennyonyi ku airport ne bwe nagendayo omutunzi yeyantwala era seepanka nagenda okwekanga nga ndi ku ekisaawe nkola bali controller di ndikulaaniwe omusajja yagenda ng'akola kino ngende bankuzi paka uyangamba nti ekyakuleesa ssebo genda wali omukulu we yakolera endagaano gisazeewo. Otolaba abangereza nga basaba omupiira n'abalala bw'abayingira mu kisaawe n'asooka akombako bwati kutabangira ngati taka nti amaanyi gonna n'obusinziro bw'ensi buli ku ki n'abantu abakola ebibi abasinga baagala nnyo okufuna we mulinnye. Neze nabagamba eranze kati ku kyalo eyo n'ab'ekika nze bammanyi ngenda nze muntu atadde awombo kati nzijamu n'ekigere nengenda kati gwe neepankaako owulire engalo zirimu omuliro zikwakirire nze saagala muzannyira bamanyira bampita na mulalu bagamba oyo mulalu
oyo saba katije mulalu twamukola ki twamuvaako so nze sijja kweyisanga bano abasu abantu bo bwakatonda mu bwakatonda mukukuma ng'oli muwombeefu nedda kati bwe mukitegere nti omwoyo guntuddeko gwego ntambulira mu mazima ne mu nnambiko bwe manja gadde okukola ekintu nkikola mu butuufu bwakyo enkomerero terina weetuuse n'ensi ekyaliwo ebbanga lyonna paka teri lunaku lugenda kukya katonda akwate olaba ettaka lino ne bwe tulitira ffe tulyettira tobulaba mbagamba sirika nsooke nkugambe tolina byogenda kwogera Kikompola yankubira essimu mulabi w'expo yankubira essimu ya Kikompola ali awo masanafu nangamba soda abasumba bagamba enkomerero etuuse naye sente ze basondo zimpe kanisa zaki bazimba bafiiremu Kikompola oli mutuufu simumanyi nayogera ekintu ekyamagezi kati atayinza n'okulanga Kikompola teyasoma okitegedde nga teyasoma omusajja watunga ali awo katwaki bazimba amakanisa ngate enkomerero etuuse Kikompola oli n'olw'ebigambo ebyo tewali katonda kyeyatonda kyagenda kukyusa tewali katonda kyeyakuwa kyogenda kukyusanga gwe oba osula mu kanisa oba tosulayo abantu abeera mu kanisa singa amaanyi gaali eyo amalungi singa abali mu kanisa ensozi zonna za emyaka 9 kati tuli myaka 9 947 kasookedde okulambikibwa n'amaanyi agali mu nsozi gajjibwayo ne gaziwa mu nnyanja abagenda ewalusi bifu buli lusozi lwe mugenda mu lufu ensozi ezo Prayer Mountain teriyo Prayer Mountain ekola ki abasabi waliwo n'eri teriyo Prayer Mountain naawe toziwulira Prayer Mountain izo omuntu akituuma butuumi nti eno Prayer Mountain agituuma nti Prayer Mountain church nti lusozi lwakusabiramu ebyo bibyo bya bulya mmere nandowooza ye n'asinza abasinza obwongo mu kulowooza ne mu kutegeera n'abakuŋŋaanya n'abaterawo emmotoka ezibakuŋŋaanya n'afumbayo omuceere ogwakabi gwe balima mu nnima eno ey'ekizungu guno eri project ne balya ne bagamba ne wa musumba yatugabudde ne twebaka n'okwebaka bannange abantu balabye katonda bannange abantu balabye katonda naye teri yali amulabye teri yali amulabye bannange obwo buli Yesu akamubirota era oli gwe balaba mu firimu nga nawe gobeerawo n'oloota n'olaba nga olaba walimirumi esebo aloota katonda amuloota afaanana ati era baloota Yesu kubanga kyolowooza kyekyo panenge ekintu kye bayita okuloota kintu kigazi nnyo kyekyobwa katonda engeri gy'osobola okommunikatingamu ne katonda we era nnyamba gwobe ng'oloota ng'oyogera ne katonda bw'oba toloota ŋŋamba nkuwa engeri gy'oyinza okufunamu ebirooto mu bulambulukufu bw'obanga ekikusumbuwa kuloota nekyasi tetwazze kulema kale kati neerange neeranze neze njagala okuka ku birungi byokoze sisobola kusiruwala kutuuka ku sseeryo era bagamba katonda yaddira ebisirusiru by'ensi n'abiwa amagezi ekitegeeza obulokole buno kati tubale okuva mu kinaana awo manya amasinzizo gasinze kukyakanyaawo obulokole mu biseera by'entalo abantu ababeeranga mu makanisa mu 70 baddukanga nayo nakwetaasa ntalo baleme kubatta naye kitegeeza ebiseera biri nga tebanaba kujja kusomesa Yesu abantu bonna abo bagenda mu geyeena katonda alonda ekyo katonda byategeka nti abo tebagenda loza ku ggulu bannange gamwe bala abalokole kuba kati olaba gwe tukugambe obudde bukyali tuwasanti tewafuna bubaka lokoka ate waliwo nno seera tonzijamu byamaanyi abazadde abalina abaana emakerere abaana bamwezi endagaano zibabadde babakolera nze bombi byange si byakwemensa nembitira nze waliwo omusawo w'ekinnansi wa mwanyi mwatiikirivu yajja naŋŋamba nakuwa $7,000,000 tugenda okukwatira amayembe gatigomya ekyalo nga babasolozezza mu kyalo obukadde 2 nga musawo w'amaanyi mwatiikirivu n'ogenda naye bwe yajja nasanga ntaddeko gundi za gerasi zange nga ndi kibanda zimanyize n'ebireera byange bwe natuukayo namugamba sente sijja kuzigaana zimpe nazimba neŋŋenda ku kaalo batunga bakuŋŋaanye bangi naye natuukawo nga siina kyennina siina kati sirina lubugo
Nazia ne mbagamba bannanga amayembe ngakutte gagenzi. Uroga kutte. Ne bagamba tetwagala omale gasima iki koze oyagala kugasima koze kumwena yagala ngasime agalabe kajje mbagambye ngakutte ngazeeyo mutaka mugenda kugasima musajja oli ndiye nasaasira musaasira okuddamu okulaba omusumba omu omumubemeseza n'okwewusa musajja yajja n'angamba mukulusa abakati nafunye obubaka kuggwe weruweero aludamulabisa amukyalira n'omubonabbi n'angamba nti omutonzi emyoyo bamalayika emisango biki yambuulira kale kisobola kwogera wano naye bangambye gwe ogenda okunnuŋŋamya ku kiggwe naye nga nange mu bubaka namufunye nensituka ne ŋŋenda bambe omusajja oyo yafuna obuzibu mu baana ng'abaana balokole abaana nga balokole nga bagamba olokole kyekizibu ekyasinza okulwanyisa ensi n'obwakatonda kati ne bagamba taata lelele ne baleeta omusumba omusajja nankubira essimu naŋŋamba enkya bajja kuwukya ssabo n'omusumba akola ki konzajja nti ye eno sandi binyumiza naye kambinyumye abatategeera bategeera abasiru basiruwalira eddala ne mugamba nti muzeeyi mwoyo wa katonda ogwo musango ogwakuwa obubaka baguyita lukoma musango ogutudde mu muti era ogwa lukoma ogwalema kabaka wa Buganda okutegeera nga teyita lukoma nantawetwa ne gumuweta ne mugamba nti omusango ogwo bwe guba guzimbibwa embuga yagwo tukole bwe tuti wakati tuteekamu lukoma na biki ne mugamba abo abanga lukoma ye yateekateeka towe kubira nduulu obwakatonda tebabukubira ki obwakatonda tebabudduukirira bwedduukirira beka musumba jje ndi ku leediyo simba ntudde balikeera ssaawa 4 ne basooka bakuba essaala ne bambala ebyokulwanyisa byonna musumba kuno tebatera kugamba bafamire kubeekeza kuno musumba yeekwatiramu akabiriiti tekamuli wala bwe kulimanga nti musumba yasigalawo sole bwe oyagala ogitwesinga anti muyagala mutera nnyo okwagala obujulizi nze bwesagala mu kamera n'abantu benvumu nabagamba si kyamaanyi temwewusa omusajja olwakwata akabiriiti bepapa katwala kuziika ayitanywedde obwakatonda tebamubantaalirako waliwo jjinja baliyita oyogedde bulungi ensozi bwe zaggibwako obuyinza waliwo amayinja ag'okwolesebwa katonda gayolesa abantu era bakolera ebyamagero naye nga si nsozi waliwo ejjinja baliyita mubeeya liri eyo buyuke wansi abalokole bagenda ku kyalo ekyo bakiyita mbabirire ne babuulira enjiri ne bagamba ejjinja etugenda liyiringisa ejjinja eyo lyakulanga ennyindo bagenda ne bakubaza aleluya ne zikaba ku jjinja ne baliyiringisa okuyiringisa kampaani ejjinja bakeera ku makyalya zeeyo anti okuyiringisa ki baali sindika liveyo nga bagamba mugamba simanyi mulimu jjajja simanyi mayindo simanyi ne basindika ejjinja ne balijjawo bo baafuna accident byaddala kitole yogenda ekyalo bakiyita wankwalo bambabirire kiri mu buyukwe mu Njeru municipality naye ejjinja bakeera lyakomyewo weriri olwaliyiringisiza naye nze ngamba baali tebanywedde mu katonda baali tebalina ne bwonywera katonda atudde mu jjinja azitowa okusinga atudde mu muntu kubanga ejjinja teryegatta na mukazi naye gwe omukazi yeyegatta n'omukazi okere okuba aleluya nga wenna teweesimudde na bulungi kati mwesimula temwina nankumbi temwetukuza nedda tebasibula omuntu yenna adda mu bwakatonda neyeewussa anti wuliriza soda omuntu adda mu bwakatonda ensoko ekomawo tuli bajje no tuli bamajje enkambi nemundu nezidde mwe
temwepakira ku Katonda nze ngenze Katonda nze nsigadde mbagamba oba Katonda tebabujoga oba Katonda tebabuzanyirako kekadde omuntu ategeere nti Katonda asigala mu gwa Katonda bwe ng'anywedde gwe beera wooli ewaka ewuwo vunna mugambe nti Katonda wange bwe mwenva nsaba kino na kino kibeere bwe kiti bannange mbasibula nga mbakubiriza okuteekateeka n'okuzimba ekibuga eky'obulamu Nature City ebeere mu bulamu bw'abaana bo bonna nga okwata kimwe ekye-10 mu ngeri ey'obugwagwa n'obutamanya n'okitwala mu kkanisa bw'oba okwata kimwe ekye-10 ekyo okireete mu Nature City tugizimbe bwe jangu na kintu kikalu bwe ngamba tusonde obukadde 2 tubusonde tuguleyo eka zaffaana tuteekeko eddagala ly'abalwadde basiriimu apo tubavumule tudde ku bakansa tubavumule tudde ku baprostate tubavumule tudde ku birwadde gasiya yonna nonsense nze bindi mu ngalo mmeka Katonda weebale ggwe gw'atayagala twogere erinnya lyo ttuufu nga nnindayo omulokole omu ajje wano atubuulire sebo obujjuzo bw'omwoyo era batunnyonnyole lwaki buli emboneka z'omwezi bwe ziggwako omwezi gutandika eno nga gwa kitundu gugenda okutuuka eri ayi Katonda ng'ate gujjudde obwo nno bwe bujjulo bw'obwa Katonda bwe bbubu okubba n'okulimba ensi kati mbitaddeko kkoma nze Ssaabakaaki eddoboozi ly'ensi mubeere bulungi mweraba Export TV to the world.